Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziri 17 zezise kusawa enya ez'amakya amalungi ag'olunaku olwaleero. Nkwaniriza nnyo nyonyini ddala obulamu buli butya, embeera eri etya, bwetyo bwe tutuuse amakya agaleero. Olunaku olwaleero olwokusatu tubeera ne bannaffe aba diaspora, so tugenda kumanya ebifa mu bweru w'eggwanga, bweru w'amawanga, obulamu bw'abannayuganda abali eyo bo batambula batya. Olwaleero tujja kukumaakuma nnyo naddala ebifa mu ddiini, kubanga tulina okulabika nga at least ebintu byonna tubikwasaganya. Ekintu ekisinga obukulu kyekyo. Ebibuuzo byakomyewo bya siniya okuna, maaki nga yakyuse, n'abaana abali mu kyalo eyo ewala nabo balabika batandise okufuna ku buweerero n'essuubi nti basobola okuvuganya n'abalala. Kasita zazze nga zi ne ba ne kya nedda awo temukyalimu bino byona. Yafunye 2 mbomeka bakya ofunye mekazi paka 9 oba so omwana yafunye zi 9 mwana wa buwala mu ggwanga lya Uganda. Tubayozayoza byebyo bye tulimu akomunafalira tulaba. Twongera okubiriza bannayuganda nti ekirwadde kya mpox kyongera okusaasaana mu ggwanga lya Uganda, mu kibuga Kampala. Mwegendereze nnyo lwakuba nti si ekiri awo kiyinza okulaga nti obubonero buubuno, naye minisitule y'ebyobulamu eyinza okuba nga ekyagayaddemu katono okusomesa bubonero ki, kwata bitya era babyewale batya. So yembeera n'akikoko ebyokulonda kayongedde ennaku ogenda okebera oba oli mulonzi mu kitundu kyo, genda okebera olukalala oba mwoli oleme okwejjusa. Nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali Boxer nkwaniriza. Tuli mu Canada mu makati kati oli andaba nga ndi mu wano eno yeki museum oba oli andaba nga ndi wali ku Federal Building awo ndine Haji Sali Kasim akulira bannayuganda mu diaspora ate nga n'eddiini yabakulira era mwali kitegeeza nti gwe mufuti weeyo toba mufuti weeyo. Alhamdulillah gwe mufuti weeyo. Sabukiriza ombulize ku bannayuganda abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah badde mulungi tukomyewo nate twongereze we twakoma. Amina. Twali wano nitutanye ensonga kati atukomyewo twongerezako bongereza naye ate abali eyo batusinga okumanya bamanyi nnyo ffe Katonda atwawulizako katono waggulu w'omumanyi wabayo asinga. Amina. Bwetyo bwe tuli omukyala Betty Kalemba Germany, manyi nti otudde era otulaba nti bw'oba otulaba owe Canada yono ne maama Janet Kyaze balina abaana bammwe nga beeteefuteefu okutambula ogende Canada. Si abaana bano abato. Naawe omuntu ayagala okugenda okyuse ku bulamu mu nsi ya Canada olina kuyita mu lukuŋŋaana oba conference gye tuyita Uganda kwe kwaffe. Mwolina okuyita mukka, Canada teri ddiiru ndala gy'ojja kuyitiramu, ne Uganda kwe kwaffe yono. Haji katono nnyo enteekateeka za Uganda kwe kwaffe ebiseera ebisinga obungi ze tusooka, naye ku luno ze tugenda okukola ki? Okusembyayo. Kkiriza bannayuganda oba abantu bonna boogera ku kigambo ddiini. Eddiini eyimiridde etya gy'oli eyo gwe ng'abakulira? Musinza ddala ebituufu oba kabatulabeko nti naffe tusinza? Abawuliza balungi. Diaspora obutafaananga amawanga malala gano ge twakuliramu. Yes. Oli bw'aba agitunulira loza teriyo ddiini. Tulaba nga abatalina ddiini. Bw'atunula bw'ataga nti bali Canada. Sitwala mwana wange eyo teriyo busiramu. Gye buli. Mu mwaka 2000 twatandika okuba nti bannayuganda naffe twekolamu omulimu, naye nga twasangayo amawanga amalala. Abasomaali baali gye bali, Abalebanoni, Abasiriya nga balina emizikiti naye nga gyabwe bagizima ku besti ya community zaabwe nga bwe beesobola omuntu wakoma wakwata. Seera ebyo ne Gaddafi yabayambako. Gaddafi era ebimu bye yakola Canada kwe kugula emizikiti. Yagula emizikiti mingi nnyo ng'agula church ezo n'azifula emizikiti.
naye kakati ensi negenda nga nenga ffe abasiraamu abali twali batono nnyo ne tusooka twekolamu omulimu era obukulembeze buluddeko nabugendako mu 2000 obukulembeze bw'obusiraamu e Canada bwe nasooka nga sinagenda mu Uganda kwe kwaffe wasooka kuba mukulembeze wa busiraamu nga tonayingirira birala era nentandika okukola mu bannayuganda omulimu ogw'okubasika naye obusiraamu bwaffe tetubutambuza nga bwolaba wano mubutambuza muti obwammwe it's a liberal society yeriwe liberal society kitegeeza nti nja kujja nyambadde enkofiira nsaale njize enkofiira yange nja kujja oluusi nga n'ekinu kyange kikoma wano mu maviivi tewalega nti fuluma agwe kubaswalayo ogende then nekira tetubaako budde butuufu mu kiseera ekyo kubanga emirimu gye twali tukola nga gibanga gyetufunza kubanga shift egwa 11 egatta eswala ezo zonna ekiseera olaba abantu bangi nga amazeeko emyaka nga 3 nga tamanyi na jjuma naye nga emizikiti siga nti tegiriiwo naye culture ya waka kalicha y'emirimu tefevalinga baddiini wate swala simanya kusala kati twalina okutandikawo ekibiina ekyo nga kituyamba nti ne bwe mba sisadde ejjuma naye nina eddoboozi liwulirwa hajja jagenda asaale ajja tuweerezayo ka audio twatandikira eyo afunye chansi n'agendako muzikiti yakwata akatambi n'aweereza ku banne ku mukutu kati bwe ndaba ebintu ebimu ne ndaba Salamu TV byekola nga hajja agenze katakweyo nga ndaba naffe twaliko mu stage ng'obusiraamu tubutandikira ku stage eyo kati ne tugamba tukole tutya okusukka wano kuba tekyali kizibu abantu nga batono ate nga obusiraamu bulina okukula ate eggwanga lyeyongera kugenda mu maaso kubanga oli mu banno bwewangalira nabo abatamanyi nti yidi tebamanyi nti waliwo ramadhaani tebamanyi nti tebabitegeera bw'oyambala ekanzu bagiyita dress kati nga oyambala ekanzu bagala banno oyo wakateete your dress is very good. Your dress is very good. Yokoli mukanzu. Ulire jogo bajoga. Kugamba bwe batyo bamanyi. Bobo bakitwala. Kati abantu abo tubateekamu okwagala nti nabo bategeera nti abasiraamu wetuli. Okuva mu 2000 awo. Okaluubirirwa otyo ogonderwa otyo okutuuka wetuli. Etulize tuyita mitendera. Ekisooka kye twakola. Twalowooza nti tulina okufunayo abawalimu mwali temulina kubanga naffe twali bawalimu kakati obusiraamu nga tolina muwalimu tosobola buzimba so twakirowooza naye netugaba tukoze tutya kubanga nabo baleta tekyali kyangu okujja omuntu ono omutwale nga muwalimu omulabirire ate nga naawe okeera kumakya kukukwata kudduka tajja kukola baguwa mututte tabimanyi kati betwasobola okutwala tebakola busiraamu batukeyo ensi nebagabana otutta omuwalimu nejjubba ye atuuse eri olwasala sunna n'agamba ayi Allah ntwala mu nsi waliwo omulimu $2 ate ono haji akutadde wano ogenda okudda kati haji nafunye wana akantu naye nzikiriza njirenga mu bwenti oyo ng'agenze kati ne tulwana 2026 tandika okufuna amaanyi twajjirawo tulabye Salamu TV tulabye Seeka Muzaata Labasaasire kati tugamba nti Seeka tulumbe tugende tukole eddaawa omusitude omututte London abasajja omututte Canada abasajja baali bazira teyabuuza n'asulawa teyabuuza ki yakasai kyalimu nti kirimu obusiraamu ye teyabuuza abantu tuli bazaawo omuntu gw'otuukirako n'omugaa nti bisimilira tugenda gindi naga naasula ntya naye manya naye omuyimbi oyinza omutwala yabikubuuza nasemba okulaba Seeko oyo ndowooza mu 1993 kati nziramu omulaba mu 2008 28 nyingira bwe nti namusanga atudde mu ntebe awaka ewuwe
Kawempe Keti Falao musanga atudde yes kati musanga atudde atunulira omusajja azze mu makage nagaano nonyeki nagamba nga kifaananyi akisika n'emyaka mingi bali batuzaala Kawempe ffenna kati n'asooka alowooza nnyo n'atuulawo omusiraamu obadde ogamba ki nimugamba museka nkukinye kutwala Canada n'aseka gwani ano namuzaata kutwala Canada n'aseka nangabe Canada ewaani yahe nimugamba nze nkutwala ate era nze nkutwala nze president w'abasiraamu n'agamba abe Canada nti ye n'agamba kuntwala ddi ninga aseka njagala kutwala guno mu mwezi ogujja kuba twalinayo Uganda kwe kwafu tugitandise ebiseera ebyo etandikirizo kati nga tugamba tusooke tutwale beseeka ku paati y'obusiraamu bakubirireko busiraamu budde abantu bakubajje nawe waliwo abaana abaali beekweka omanyi amawanga galiyo abantu bayingiramu ne babuliramu notadamulaba allah akbar ninga muli mu nsi emu erisittima alina ebimukutte akeera kukola alina wasula akoma wakooye teetaaga kujja eno mu bantu talina bwetaavu kati sinetune tubakalango kamaanyi nnyo ya rabbi seeka biki abantu ne bavaayo n'abali mu mpuku ne bekunulayo ate seeka yalina abantu be ffe twali tutamanyi kati baalaba nga ajja nebataka kunkubira haji salaamu aleikum twakutolera kitufu ddala seeka ajja nimbagaa seeka tuli naye twali awo seeka najja omulundi gwasooka seeka yakola mulimu munene nnyo mu diaspora era ebintu ebimu allah byajja omusaasirirako era kyetusaba amusaasire ya rabbi kyekimu ku ekyo tambuza daawa ne mu nsi etali nnyangu ate mu bunyogovu twasooka mutwala mu mwezi gwa kusatu winta ng'eri bweti nakuba obuteeteeyo banga tabukuba yambala obuteeteeyo nayiwako ebigiri munda n'atambuza daawa ya rabbi kati abantu ne bajja bwe bajja ne tukola ekibiina eky'amaanyi kikula olwo atulaba tuli ku busiraamu eddiini bwetambula naddala e Canada gye tubujjayo eyo mubujja mu 2000 eyo kati otwigamba mu kusooka awo twalinamu amaanyi mu matono twalinawo Hajji Abbas Luyombo bwomuwulira mujjukira bulungi Hajji Abbas Luyombo oyo naye yali mpaji yali amanyi patronship kati ffe nga tukolera awo nga mba tutwalina nsimbi naye ate allah yamugabirako kati nga takaluubirirwa nnyo tukyaza kutuwa kacyayi awo meeting nezigenda mu maaso kubanga bulaaya oli okukuwa kacyayi abala bintu bingi nnyo glosary yakola glosary we wa wiiki 2 ate bagira wano akutolereko awasigala wiiki kibanga doozi ya ddagala bagambye bakuwadde empeke 8 2 emirundi 4 2 emirundi 2 kati otoolemu 2 oziwajja ofule kuba omutwe gumuluma doozi efudde kanooli bulaaya bwatu bwetambula ndo kyokka atambulira ku that kind of budgeting sibukodo kola budget teekamu abagenyi naawe ewamu mu kirombe mu kirokole wali bakolanga ate wafe waliwo budget wano tetulina sukali aweddewo tewali budget tetulina budget naye nkajja afuluma yawakanga n'akapapula amanyi wiiki ze 2 taliita emulundi akolisa abasiraamu Seeka Muzaata bw'ayingira Canada mweyongerayo mwakomawa anti ekibiina Salamu TV yajja yonna Seeka najja kati boost etandika okuboostinga obusiraamu mu Canada etandikiraawo era nali nkyali ddala nga ndi wamaanyi nnyo kati ate abasajja tubaleese tubawadde n'obukulu bafuuse ba patron ba organisation zaffe kati olw'okuba nti balaba abantu ne balaba ekintu ekikulembeddwa mu maseeka abo ne bano bonna baali beekwese bavaayo bafubutukayo obusiraamu butandika okuboostinga tutambudde awo tuyingidde 2011 maseeka buli mwaka ajjayo biki 2011 tuguddewo omuzikiti ogwasookera ddala eno tutandika Pal FM ne Haji Kalimu Kalisa gweri muggula muzikiti gusooka mu Canada ogw'abana Uganda bali ku Salamu TV ebinaku obijja mubuguddewo tutandise obusiraamu butandise kati okutinta omanyi kasita mumala okufuna waawe mutuula
kiba kikulu nnyo ne mumanya nti kati buli wiiki tulina Friday yaffe mu muzikiti nga bannaffe abeekatakwi abali mu ssubi temwafaayo bagwa olwomuzimbi gwaki ssubi mabaati tufunye ekifo mukiguze tukipangisiza era mupangisa ekifo muteekewo omuzikiti temumanyi oba oli alibagobawo bataabagobe muli ski era nfuuka chairman yasooka mu muzikiti ogwo chairman w'omuzikiti yasooka ate era ogwasooka kati tutandika olusiraamu tubuguddewo kyetukola tutandika nti kati tuleete buleesi bawalimu ne banaawera abangi wadde banaagenda ne bakola anaabanga takoze ajja kukola ddaawa muguddewo omuzikiti waliwo abasaaza oba seeka olwavaayo temwasigazaamu mu kusooka twesaaza sooka mwesaazanga netunoonyamu omumanyi muffe gikime gyazini yala emisaalo mu muzikiti tusaale yarabbi olwo muguzimbira bbanga ki olwo omuzikiti ogwo gusigadde Toronto muguleese Toronto kati ate nze nina okumuvinga ngene nkola eddaawa awalala Edmonton eno wamaze okutereera olwo ogenze walala ate awo ngamba nti kaŋŋende mayiro 207 okuva e Toronto okutuuka Edmonton mayiro meka 207 teri ddaawa Abanayuganda gye bali naye ngamba nedda tujja kusigala wano kati wano wamaze okutereera kambalekaawo kama mbaya neyongedde tunoonya ate awalala ntuukayo ntandika ate nzirayo ku grassroot kutandika bupya kati ate awo watukaluubirirambukko lwaki wakaluba kyawo kubanga ekitindu kye twagendamu nga tebakolera mu kibuga omwo abantu baamu bajja mu buzi mu days off ekibuga balambula kirambula fe wano ewaffe tufiira mu kukolera mu Kampala nsule nansana bali bajja kulambula bulambuzi kibuga Edmonton muno abakoleramu batono kyobola kiina abantu miliyoni 1.7 ekibuga ng'ekibuga Edmonton kiina abantu miliyoni 1.7 nga baloko oba just bonna abayiika bonna babeeramu naye nga ekikifula bwe kityo tebakoleramu temuli business mweziri naye emirimu egisasula ssente tegiri walala mayiro 304 naye nga ennyonyi ebatwala ate neebazza buli lunaku babuukira mu nnyonyi kugenda kukola kudde abantu benga baamala kakati nekituwa nti twafuna obuzibu kubanga nange ate nafuna omulimu nga kyekimu kyekyo myaka 5 olina okugenda bwodda ngenda bwenza nawe towangalira kyokka gwe okulira abasiraamu olwo bagambayo ekigambo kiti abange kati nga gamba awatuwamu challenge oyingidde Toronto tumuvuddemu Toronto omuvuddemu 2011 muleseeyo omuzikiti na byonna nga bitambula oyingidde Edmonton teri wadde tutandika ku grass zero ate nga nabo tobalaba abasiraamu babalirwa kunga alla nyumba zaali 2 waliwo eyange mwe muli abaana kwa nalina abaana 5 oba 6 kati wano muganda wange Bakali menya ngevu tuli abasiraamu babi olwo gundi yenkanet eryo saza Edmonton munene Edmonton Alberta yina alyo ninga mulimu abasiraamu babiri abemanyi nti tuli basiraamu no bwenjaziina wano oli awulira era be basiraamu babiri basooka okumanya Edmonton yono nga muvudde wala kati tukizimba tebuto kati netuleta abo walimu basajja kambwe netuleta nebagenda nga baala kati tuleka tuleta baseeko okuva Uganda kubanga kyentu twazula mu busiraamu bwe obannoza ne kivulaba naye mu mulembe gw'abarasuulu basindika nga basohaba okugenda mu bitundu basohaba abo baali babawulyako amannya gaabwe bayangwa mangu okujja gye bali nti yawulira ku swahaba erinnya atazze mu kitundu nga seeka muzaata bwe yajja ne bawulira nti seekaze tuzze kati kyatuyamba nnyo kyabayamba nnyo kati netuyanda tukwata seeka nasooka tumutwala Edmonton seekani muzaata naye mumutwalayo ogwokubiri tumugaa seeka kakati ate wano waliwo omulimu omulala komawo Canada akomawo ebiseera ebyo Uganda kwe kwaffe etambula nayo mutambulira omwo era nga mwobayisa baseeka okutuuka e Canada kuba kyali ekyangu
ate ekibiina ekirina omuzinzi bino ebyaffe ebyabasiraamu byali binafu nga tebirina nnyo obusobozi kati nga kino kifandinga kino okutuukiriza omulimu gwa ddaawa awo muliyo babiri basatu kati awo tutandika ate okufunawo okuzimba tufuna abasiraamu tukola olukiiko lw'abantu 7 tutandika okuwandikamu tuwera abasiraamu nga 14 mutaso balaba n'okubawandiikira ddala kuba kyetwakola twabassa mu records ensi olwo yonge batwala etya ensi nga tetulina wetusaalira tebabatya manye ensi zisinga kutya abasiraamu abandi baba batujju no tebageza ne batrainingira awo simane ebimu ebifudde Canada okuba ensi ey'emirembe ye freedom of liberty ewa enkizo naddala abantu okwetaaya mu bintu byonna freedom of liberty eri waggulu nnyo era Canada kyekiwola okwagaliza abantu bajje Canada sibaagaliza kuba nti mbeerayo naye waliwo ebintu bibajja okulabako nga bagambe lwaki baatuzaala mu mawanga amalala ogambye otya bannayuganda basobola okutuuka e Canada n'alaba ebintu naye jjusa lwaki yazaalibwa e Uganda mu ggwanga eddala ekizibu kyayo kiri eki kyokka bwe bunnyogovu bwokka ye problemu yaayo awakubira nnyina akasimu n'amugane maama lwaki wanzaala e Uganda Canada eri wano erina ebintu bino bwe biti amatendo gaayo tegayinza kukoma kati n'eddiini bagisoosowaza nnyo mu bantu bannannyini baayo olwo mutandise okusondeeza omuzikiti ate tulunaba twatuukayo mangu temwatuukayo mangu era musaalira waani olwo nga ffe mayumba gaffe saalira mu nju yo jamaayo n'abaana bo n'omukyala n'okugendako mu mizikiti egy'aba communities endala kubanga bo balina community nga mwegiri era twafuba nnyo okulaba nti infact yidi yaffe yasooka okubeerawo gye twasala ddala nga bannayuganda myaka nga 3 emabega begitaba 2 yidi eyasookera ddala okusaalirwa e Canada nga yabannayuganda eyiseeko emyaka nga 2 kwesa era nga Haji Kasimu Sali alwana okulaba nga bannayuganda batandikawo ekintu ekyabwe kati kyetwakola ne tulwana tugamba naye lwaki tufa tulina n'okusatandika okusaaza ejjuma nenzija ekivuli awo ne bakuwaaki nenkwata imaamu yennyini imaamu yali ekivuli by then kati aliyo oyo yennyini n'omusitula nemugaseeka tugende naga tugenda nga tugenda tukyala busiramu otusaaza ejjuma esooka nga yaffe yabannayuganda seeka n'asooka asiriikirira naye nagamba nti ekiri kyaddaawa era seeka nnya kumwebaza nnyo imaamu Mutyaba ekibuli imaamu Mutyaba ekibuli bakwebaza okusaaza ejjuma eyasooka e Canada najja nangamba n'atambula nti nga tujja kuyita mu Uganda kwe kwaffe era muyitira mu Uganda kwe kwaffe omukulu gusa paka Canada era imaamu n'atukulembera mu jjuma y'abannayuganda yaso ekitaali nga ffe twesaazizza mu lulimi lwaffe ekitabangamu mu myaka gyonna oli ku Salamu TV otimbo olw'emirembe tuli ne Haji Kasimu Sali muna Canada ateekera bannayuganda okutambula ogenda mu nsi eya Canada gy'owulira alojja basajja batobye okutuusa naddala eddiini y'obusiraamu lwaleero mutwayise naye bw'oba yagala genda Canada akuyisa mu lukuŋŋaana owulira mwe yayisa Seeka Nuhu Muzaatabatte eyali talinnyangayo Imaamu Mutyaba kibuli abasaalira ekibuli mumumanyi bamulangira baffe bonna bagenzeeyo Dokitulu ate kusane mulangira Kalifaani abo nabagenze buli agenze ayitidde mu lukuŋŋaana Uganda kwe kwaffe tewali muntu agenda kukulimba nti nina visa jangu wano ku Kigundi Plaza jangu ku Jofu Plaza Senyondo Plaza simana nagu gwe tambula otunoonye era mbebaza abatunoonya ku lwa Haji Kasimu ku lwa Uganda kwe kwaffe mu diaspora tuli ku ddiini katukomo katono nnyo zajali box satovao eno ye Salam TV. This Ramadan, spend time with Salam TV. Join us for our daily Ramadan tips, reminders, Quran recitations, and health advice featuring
special guests. Sibulukuka Iftar segment at 6:45 p.m. taking you up and about in major mosques. Be inspired by the lifestyle away prayers followed by live charity appeal, giving you the opportunity to get rewards with Salam charity partners. Salam TV offers you a platform to connect with your Muslim clientele through special TV campaigns, special Ramadan activations, CSR outreaches, and iftar dinners. Make the most of your Ramadan with Salam TV. To be part of us, call on okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri joinza okuza obujja omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Eno ye Salam TV. Kulisa nnyo mukuumulamu ebula eddakiika ziri 16 z'okukola essaawa 5 ssaawa 5 ate tujja kuba tweyongerayo mu birala nga bwe tuteekateeka yongera okujjukiza munnayuganda ali atulaba twewale nnyo okkolera ebintu ku puleesha mu budde obutali butuufu. Ekisiibo kino nga kituuse ebula ennaku 17 tunula ku lutimbe lwo olwa TV lw'olina nga kuliko salaamu ebula ennaku 17 tusiibe. Ennaku ezo mwewandyetegekedde n'oyingira ekisiibo nga ddala weeteeseteese. Bw'oba waakusaddaaka by'onaasaddaaka tobinoonya mu kisiibo. Bw'oba waakulanga naffe nga salaamu bw'onaaba olina partnership yonna gy'oyagala ne Salam TV, Salam Charity Foundation, keekana akaseera mw'olina okutukwatira ne tutuula ku mmeeza ne tugamba tukole kino ku lw'abantu ba Uganda abasiibi. Tugenda kuzimba omuzikiti e Katakwi. Ensonga etutwalayo owulidde omusajja w'e Canada nga batandikira mu nju emu bali abasiraamu 2 okukakkana bazimbye omuzikiti ate baguleseeyo banange tutambuze eddaawa. Mbadde nagwe njogera naye awo n'aga nti omanyi tulina obiggusa ne mugamba tolina kyogenda kuggusa, tandika okomewo okomye omulala akyongereyo ebisigadde tubireke. Bambi tugguse abantu b'e Katakwi basalira wansi Subi wa Sekyenyi, mu Mbiriizi Subi ne waggulu Subi, naye nga gwe muzikiti bafaayo ku busiraamu bwa Allah. Nolwekyo tuzimba omuzikiti ogwo gw'e Katakwi ojja kuyita mu Salam Charity Foundation. Ate n'essaawa eno njagala okwebaza abakitandikako edda gwe Kanyuga ettoffaali lyo ku 070 5 emirundi 3 ne 0 emirundi 3 ejja kuleeta Kalimu Kaliisa. Teekako sente zo zigenze mu mikono emituufu gw'olinde bulinzi ebisigadde sabira okwo nti ayi Allah nzimbye Katakwi gw'omanyi ky'obompa ebisigadde Allah yajja okkununula ng'ennunuzi. Tuli Canada gwe munaffe atulaba ayagala okugendayo ojja kuyita mu lukuŋŋaana olwa Uganda kwe kwaffe Haji Sali ne Edmonton mutuuseeyo naye mutandise okusitula era muzimba obusiraamu. Awo kyabatwalira bbanga ki okubanga mulina we mutuuse bannayuganda batandika obbeegattako? Wabaddewo boom, kyetuyita boom, abantu okumigrating abangi. Boom eyo eyambye nnyo obusiraamu mu diaspora. Yes. Era abazadde abalina abaana kye batalina kweraliikirira kati
ye mwana enti agenze ebweru analuzinga eddiini. Yes. N'abaana abato batufunye abantu bazze bangi kati. Ate buli wajja wamanya nti waliwo weyegattira ku busiraamu. Yes. Ayanguwa. Naddala abawalimu. Kibanguyira. Nnyo. Kizibu kwali kutandika. Entandikwa yali enzibu. Naye kati mu Uganda kwe kwaffe tuyisizaamu abasiraamu bangi. Bayitirivu. Bamaseeka bangi abawalimu. Ate n'ekirala nti namba yaffe neegaziwa. Wakati tulinga almost 500. Abasiraamu bokka bali mu kibuga Edmonton. Naye nga Buganda mu Alberta tuweramu nga 2,000. Nga z'abasiraamu bokka. Abali established. Naye kati kye tukola. Nti tutegeka emisomo egyaffe. Yidi ezaffe. Juma. Salamu Jama. Tetunatuuka waawo kuba tetunaba kufuna bifo kino tukyapangise. Temunnaba kufuna kifo kino kyankalakkalira. We tulina omuzikiti guguno mukyapangisa bipangise. Nga ku Arcade oba Plaza noga nti tuli ewaggulu. Wiiki eno tuli gundi, wiiki eno gamba tobikyusakyusa. Nga kyetugezako okulaba nti tufune era amaanyi. Yes. N'okusaba obuyambi eri gavumenti okutuyamba. Kuba gavumenti esinga. Gavumenti ki? Canada. Okuyamba ku basiraamu. Bo kye bakola tebayamba nnyo nzikiriza mu nkola eyo. Naye bakkiriza donations. Bagabirira obuyambi. Naye tebafaayo mu ki. Gavumenti tezza nnyo. Tezza nti. Naye gwe okola osaba kufuna donation okuva mu bitongole ebirala. Bakikkiriza. Tobawa proposal ng'agamba nti gavumenti tubapiininga muzimbira abasiraamu omuziki. Oba mukolebwe ne osaba donations. Bwe badonatinga kyonna kye basobodde ng'otambula n'ekyo. Kiyamba. Kati empita gye tuyitamu. Then n'okufuna abavubuka bavudde eno nga basomye. Nga basomye eddiini n'ebyensi. Kati ne bagatta obuweereza kubanga Canada etambula nnyo ku biwandiiko. Byebagoberera. Ebitabo byamwe biyimiridde bitya, buli mwaka mulina okukola returns, wadde muli baddiini. Batunulira nnyo ebintu bwe bityo. Accountability. Muzza return. Nnyo. URA yeeyo. Tekusaba ssente naye yagala okulaba obulambulukufu. Ensaasaanya y'ozofuna sirakawa. Muli bwerufu. Mwafuna mmeka. Mwakozesa mmeka. Tebazibasaba nti oba musolo. Wamba mwine baluwa eri ya donation. Badonatinga. Kati yekuje tuyisemu. Then okutwala baprominate personalities wano. Abamanya abanene. At least abasiraamu abo buli mwaka bwe bagattamu omuntu omwamaanyi najja n'aboogereramu. Kituwa amaanyi. Netuga nti olwaleero oleese Supreme Mufti, netuga nti olwaleero oleese Kadhi Gundi, era oleese Imaamu we Kawempe Mbogo. Kati kituwa amaanyi. Kati era guno omulundi twafuna era Imaamu. Twali twetegese nga tugakubaneseeka Ndirangwa. Sheikh Suleiman Ndirangwa. Naye abadde mukosefu mu. Abadde mukosefu. Bamubikanako. Abika yabikanga. Naye nga gyali ara. Nayitayoko ne mulabako. Bambi. Owali ojja. Kati yakomyewo. Mwali. Okay. Kulikayo taata. Mulabako. Allah wanaba muwadde obuvumu. Tujja kumuzaawo ku nnyonyi. Musajja waddu oyo. Nnyo. Kanyogeddwa n'ogamba alhamdulillah. Etuwe yasooka ku Salamu TV. Yali ya dakiika 3 nga ya Sheikh Suleiman Ndirangwa. Kati oyo nga atudde wali Edmonton mu kibuga kino. Edmonton oli wano. N'agituwa. Ogaki ekibaawo. Allah abawe ettaka ne muzimba omuzikiti. Byali bigendererwa byaffe. Ensonga z'ettaka mu Uganda nzibu muko oba nyangu nnyo wabuli omwaga Uganda muli laki kubanga musobola owninga 1 by 150 or 50 to 50 bwe bityo. Eyo muli mutya muli n'essuubi nti muyinza okugula akapoloti 5 ku 10 ne muzimba omuzikiti oba tekisoboka munafiira mu bupangisa. Obwannannyini gye buli naye si bwankomeredde. Bwalizi. Myaka 2-10. Ettaka ly'e Bulaaya. Yes. UK, America, Ndowooza ne Canada. America simanyi bulungi ku ttaka. N'ensi ezifugwa Queen. Eziri mu matwale ga Bungereza. Ettaka liba lya Queen. Ettaka lya muki? Queen. Kati go oba nalyo nga n'ekyo ebiwandiiko birina nenga siriryo. Nakati kye bakola ba develop nga kye bayita real estate.
nga zino ez'abano ba Infotrust ezo nungi era Uganda senga yatambulira mu kowe erya real estate demarcation zino ezabo poloti tezaali baddemu nnyingi kubanga abantu badde bazimba mu gazetted areas era kyayinona nnyo fragmentation y'ettaka wano mu ggwanga eyo system si nnungi fena tulina amataka basala 25 kwa 2 so kati ne Bulaaya wafaanana nti bo batambulira mu real estates ate kati entunda yaabwe nti oli bw'aba n'ettaka bw'akola real estate aliguza banka yeetunda banka yo neemuwa n'avaamu kyova olaba mortgage system y'e Bulaaya y'amaanyi nnyo lwaki kubanga emanagingibwa by the banks mukikola mutye sivu baba tebasettinga system yaabwe basettinga system ko batambulira ono ajja developer nga omukyalo ono n'agamba kati ye banka neemugula kuba talina busobozi buzimba mayumba 15 ye bwajja naga nti nze Infotrust nina ettaka lyange n'akola mother plan n'agikuba bulungi plan ye n'atwala mu banka banka neemuwa sente n'akivaamu kati banka bwe mwalimuwa sente ye nadde ebbali banka n'esitula ebizimbe bino byonna biriyo banka ebisinga banka abantu bannannyini byabyo tebamalangayo sente banka eyinza okukusaako emyaka 30 osasule tewamba ewamba netwala kyobalaba mortgage nga twatolere mu musomo gwa mortgage wano si mwangu tujja guleeta abantu abamu abalemedde Bulaaya balemedde lwa mortgage ebakutte sente tezivaamu bulungi kiryawo bayingira mortgage income yaabwe nebeera nga tetesukkaako kati nga sente ezijja ziyitako ku mortgage ate nga ya myaka nga 30 kati kasigaza tekamuzza Uganda bayita looni wano nogenda mu banka tujja looni salale looni nga buli bagira kagwayo wepa nga batwala olaba kozipangisa kazigo ko bukoto gyosula kati kyetunoonya nti bwe tunaba twekozemu obulumwa mulungi Allah nga kyatwadde obulamu tusuubira naffe okutujja kunoonya akasente tufune akazimbe kaffe then tutandika okuba nti eswala 5 tubeera mu kifo kimu ebule dakiika 6 tulinako 4 okwera essaawa 5 okuva no mu budde obutuufu Uganda kwe kwaffe enteekateeka eyimiridde etya kiringa nga bonaalaba haji nti kati bwe tuyingira ekisiibo bwe tukimala bweppa nga abagaba visa z'okugenda okukola hijja y'omwaka guno nga baggalawo oyimiridde otya Uganda kwe kwaffe oluggi luggule paka Desemba omwaka ogujja oba waliwo enteekateeka nga nfunze nti esobola okwanguya omuntu Uganda kwe kwaffe tujja kutambula nga tukola registration paka mu mwezi ogwa March omwezi gwokusatu ogugwerako naffe tukulozingira dati bannamukisa baba basobodde okwewandiisa mu kiseera ekyo betujja okutambula nabo so tutunuulira kati nti tulina ennaku nga ziizo tuyingira omwezi ogusembayo ogwa March naye nga tukyawandiisa kubanga tageti yaffe bannayuganda gye batuwa banneneko buli mwaka okusobozesa nti buli abalina ebyamaguzi byabwe abaagala okujja okukola tourism n'abo abaagala okujja okuvumbula ebipya omanyi entrepreneurship abantu tebagifaako naye ekyo ekisinga obukulu nenteeka mu ssente zange nvumbule Uganda kwe kwaffe ende Canada nvumbule tulina abasajja abagira ddala najja n'amalayo weeks 3 nga zze kulaba ddala Canada y'ensi ki era tebakoze bubi bakoze bulungi nnyo kuba twatandika ate okushippinga emitwa bireeta bwe bajja n'akasente kaabwe buli kye bagula basula mu konteyina yaffe kati nina omusajja yazze n'agula x-rays nez'amalwaliro yasanze nga ziri ku sente ntono nnyo Allah n'agamba nti nali nninda ki metofola ezitika ezitwala yazireetaddemu dda mu konteyina nazo mweziri ejja eri mu kkubo naye nga bazze buzzi kuvumbula Canada entrepreneur bazze kulaba ensene efaanana eti bagenza ogisanga nga balwawo okujjayo olw'ebintu byeyina ebirungi ate n'obusuubuzi kubanga teyina barifs nnyingi ziziyiza muntu kusuubula so nkubiriza abantu okujja mu Uganda kwe kwaffe bewandiise bajje nobanga baagala kukola mirimu waliwo emirimu emirala abantu bayagala okusoma bonna
tuna mu kamera eyo bubagambe obuliyo mu ddakiika yaffe abantu bajje bewandiise naffe ffe tuliwo nga abalina ddala abategesi abantu bonna bemulaba abaagala okubalimba ne visa za Canada batembeeyi ba visa naye ffe tuli bategesi ddala ate buli mwaka tubeerayo okyobulaba wadde ne covid yabeerawo era gwe mwoleso gwokka gwasigala Canada ogwa Uganda kwe kwaffe emyaka yonna gyonna gyaggalawo naye ogwaffe tegweyimirira kubanga it's a forum for culture and business. Amina tuyanzege osangibwawa tusangibwa Nateete waliwo ofisi yaffe Nateete awo nno si wazibu kubanga wali ku paaka wennyini omuntu bwatuuka bwati ku paaka ajja buzi ku kizimbe ekyo kiriko Prime Village n'alinnya waggulu second floor atulaba ave Busega ku roundabout bw'otuuka e Nateete ekyemanga aliyo toto wali paaka kati ekyengulu we wali ekizimbe ekyo Prime Village ava eno Wakaliga oluyita ku poliisi bwoti era makati awo we wali eyo paaka bw'aba tabuze nga akwata simu 07450 735 mukaaga eyo nze njikwata bwenti so nze ajja kuba afunye n'omukisa ne director okimanyi nti oyogerako ne director ba CEO ate nga yakulira abasiraamu e Canada ate nga yakulira bannayuganda mu diaspora okimanyi nti bw'oyogerako naye kyokka kikuweesa visa mu simu zo bakeberawe bati baga ayogera naye visa egwe mu passport sema tuyanze amina essaawa eno kagambo kikoowa munnayuganda kazaamu essuubi nti asobola okugenda e Canada n'obugumiikiriza nga bwe nagamba nti visa yeetaga weyeetegese olina okipulaningira ddala ng'onootambula okujja e Canada togenda bugenzi naga nti njagala kgenda tolina gy'olaga olina okujja n'otwebuuzaako consultation n'omanya nti nja kwetaaga ABCD nsooke mbitegeke ngenda omwaka ogujja naye bona bakagwirawo bafunye obuzibu bunene nnyo mu kwagala okujja e Canada so kwewaza embeera eyo tokola bwoti ekyokubiri teriyo munnayuganda agaba visa ya Canada visa ya Canada egabibwa mu Canada yennyini Kasimo Sali tagaba visa era oli tajja n'abalimba mbu aji yaŋŋamba visa nze sigaba visa sigirina wabula nsobola okuteekateeka omu Canada n'akuwa visa. Amina sebo tuyanzeke tujja kuddamu sinkane bwe tubadde olunaku olwaleero nja kwebaza nti webale nnyo webalire ddala Haji Kasim Sali na diaspora owulidde gye tuva olwaleero tubadde nnyo ku ddiini lwaki tukikuwa tulabe abantu batoba bavudde wala kuvira ddala mu 2000 batoba ate waliwo n'okwerekereza nti baafubutuka Toronto ne bagamba katweyongereyo tuka Edmonton nga baliyo family ebbiri abantu babiri abasiraamu abala tabalaba ne olwaleero atugambe nti bawezeewezeeko at least basobola okusaala tulina bawa buwi duwa naye agala ogenda e Canada oba kukola kusoma n'ebirala fuba nnyo okulanga oyitamu Uganda kwe kwaffe okiwulidde kiri kyagenda teri munnayuganda agaba visa Haji Kasimu agobera enteekateeka yonna n'obanga osobola okufuna visa mu bulambulukufu bwabyo ebiwandiiko tubyogerako nnyo n'ebirala nti weewala okubeera n'ebintu nga byo byakuteebereza so yembeera atulaba kankwongera essimu mukyala Bet Kalemba Germany balala mwenna njagala ontunuulira okwata essimu eno omukubireko oyogereko naye 075 wandiika 075 075 35 56 eyo essimu gy'oba omukubirako omunoonye essaawa eno ojja kuba omufuna ate teweerabira mukwano gwaffe naawe ne bw'otufunye nga ffe tusobola okutuusaayo noba ng'ofuna abantu abo tujja kutamusinkana inshallah Uganda kwe kwaffe teweerabira nti ennaku ziweddeyo kigobeeko ng'obudde bukyali osobola okugenda e Canada demusinkane ate ng'ebiriyo kulambula Royal Tour mweri mu Uganda kwe kwaffe ate nga Metofola eyo shipping company omusuubuzi genda osobole Canada ate ffe tubishipping ali wano yennyini yabishippinga tetubeera naba
makona ze musajja kabaka Kasujja Ibrahim Ali Boksanja kwagaliza amachama lungi akumara 10 mpera koze ne Geoffrey Senyondo ne Abdul Majidu digital eriko musajja yagale nnyo gende Canada ne Makka Sadik Talemwa Imam ate ne Umar Busulwa Kuntikao editor Monta ne Sibo Hasani akumara 10 mpera bera bulungi weraba eno ye Salam TV.